Busega Mpigi Expressway zezimu ku nguudo gavumenti ya Uganda zeri mu kuzimba okwanguyiza mu bannayuganda mu by'entambula. Oluguudo luno lwakubeerako lanes nnya nga kuzimenya kuliko 2 ezitwala ne 2 ezireeta emmotoka okwefaananyirizaako n'olwa Kampala Entebbe Expressway. Oluguudo luno lugenda kutandikira mu masaŋŋanzira g'e Busega era nga lugenda va lukonekitinga ku nguudo 3 ez'amaanyi okuli Kampala Entebbe Expressway, okuli Kampala Northern Bypass, nga kuliko ne Kibuye Busega Expressway. Lwakuzimbibwa mu ngeri y'ekikugu esobozesa abavuzi okuva ku nguudo 3 zenjogeddeko okubanga beegattako oba nga bavaako ewatali kuyimiriramu yadde. Lugenda kuwa omwagaanya baddereeva abavugira ku Masaka Road okubanga basobola okulwegattako mu ngeri za mirundi 2 nga bayitira ku Northern Bypass oba nga bakozesa Nateete, ekigenda okuyambira ddala okukendeeza omugotteko ba traffic jam mu kitundu ekyo. Mu kweyongerayo bugwanjuba w'oluguudo luno lugenda kubeera ne kye tuyita toll plazas mu bifo 3 eby'enjawulo nga muno mulimu Nabbingo, Maya kw'ossa ne Nalugala. Wano toll zino ojja okuba ng'osasulira ensimbi ez'okukozesa oluguudo luno. Kugenda kubeerako akayungiro ak'amaanyi e Nabbingo nga kano kagenda kuyambako okugatta Kyengera ne Nabbingo okugenda okuzimbibwa oluguudo lwezaako kilomita 2 n'ambirira okubanga zisobola okuyambako abantu abava Kyengera basobole okubanga badde Nabbingo ku Masaka Road. Nga tetuneeyongerayo nkusaba osooka subscribing, oliking, commenting era osharing video eno kubanga buli lwekikola kinyamba okubeera nga nyongera okukolera video ennungi era nga za mulembe ng'eno. Mu kweyongerayo ebuvanjuba oluguudo luno lugenda yitira ddala ku nkingizi z'ekitoogo era lusalagane wamu ne standard gauge railway esangibwa ensangi. Wagenda kuzimbibwawo meters 6 ez'olutindo kwe lugenda okuyita. Lugenda kweyongererayo ddala paka mu kakyukiro k'e Katende era wagenda okubeera interchange ey'amaanyi ddala. Kino kijja kuweera ddala abantu b'e Katende ne Bujuuko omwagaanya nabo okubanga basobola okukozesa oluguudo luno okugenda yonna gye baagala okulaga. Okweyongererayo ddala mu bugwanjuba Busega Mpigi Expressway eno egenda kukwatagana n'oluguudo olukadde oluliwo olwa Kampala Masaka Road mu kifo ekimanyikiddwa nga Lugala. Wano waakuzimbibwawo akakyukiro ak'omulembe ddala nga kasobozesa oluguudo olweyongereyo ddala paka mu tawuni y'Empigi kisobozese abantu abava mu bitundu by'Empigi ne ku luguudo olwo okubanga nabo basobola okwegatta ku Busega Mpigi Expressway nabo bagikozese. Ku $10.9 ezenkanankana ne $3.39 eza sente za Uganda buli kilomita. Oluguudo lwa Busega Mpigi Expressway lugenda kutwala sente ntono nnyo okusinziira ku sente ezikyajingibwa enguudo eziri mu standard yaalwo mu nsi yonna. Newankubadde oluguudo luno olwa Busega Mpigi Expressway luliko obuwanvu bwa kilomita 26.7, tetuyina kulujajingira ku sente zikola buli kilomita naye wabula tulina otunuulira omulimu gwonna nga bwe gugenda okubeera ogw'okuzimba. Kubanga luliko ebyokuzimbibwako ebiwerako ate nga bitwalira ddala akasente akawerako ekireetera sente zonna awamu ez'omulimu guno okubeera nga zigendera ddala waggulu. Ku luguudo luno kugenda kuzimbibwako enguudo 4 oba zoyita layini 4 ez'enjawulo. Kugenda kuzimbibwako kye bayita speed ramps ez'abakozesa enguudo muzimanyi. Kugenda kuzimbibwako entindo ez'enjawulo n'enguudo ezikonekitinga ku luguudo luno okuva ku nguudo ezibaddewo. Kugenda kuteekebwako emyala oba zoyita drainage systems ez'enjawulo. Kugenda kuteekebwako amataala kw'ossa n'ebizimbe bya tolls wano wanasasulirwanga ssente ez'abakozesa oluguudo. Awamu omulimu guno guliko okuzimba kilometers 26.7 obw'oluguudo oluliko lanes 4 okuva e Busega paka Empigi. Kuliko okuzimbawo obukyukiro obw'enjawulo obuwezaako kilometers 10.2 obwa ramps. Waliwo okuzimba kilometers 20
obw'enguudo oba obuguudo obutono obugatta ku luguudo luno olwawamu omuli akeekyengera okuliko Katende Bujuuko Erugala kw'ossa ne ttawuni y'Empigi ng'obwo awamu obukubo obwo buwezaako mitaazi 710 lwa kuzimbibwako toll plazas 4 bweddu nga zino we tujja okuba nga tusasulira okuba nga tukozesa oluguudo luno kw'ossa ne kilometers 5 ez'emikutu egigenda okuba nga gitambuza amazzi ku luguudo luno lwonna. Nkwebaza gwatambudde nange okuva video eno gyatandikidde paka essaawa ya kaakano. Kakati ku screen yo kuliko video 2 osobola onyigako emu ku zo ne weeyongera okuba nga olaba video zange. Kuliko n'eppeesa lya subscribe nalyo osobola okulinyiga n'oba nga osubscribinga ku channel yange osobola okuba nga ofuna notification buli lwe nteekayo video empya.